Amanya gange nze Makilin Juliet Nakalema abasinga mumanyi ngo abanoonya nakava kati mu ddwaliro enziza okwetondera ensi n'okugigamba amazima agabadde emabega wa vidiyo zange naye nga sinaba bagamba ebyo njagala otegeeza abantu bano wammanga mugende mwekebeze ng'obudde bukyali we muba balamu alhamdulillah we muba balwadde mutandike eddagala ng'obudde bukyali kubanza esobola mulamu bwakumira biweke era abantu bano wammanga ensi bemanyiko bokka bendi okwogera Kajoni Omutoolo manager Mutaawe owa Maulana Rain Sani Uji ne Timo n'abalala mwenna besimanyi besijjukira abaali bannebaseeko abaali bakubyeko amatooke basaba mwekebeze ng'obudde bukyali era munansonyiwa esaawa ensi ndigamba amazima kubanga nsigaze ebbanga ttono nnyo obulamu bwammwe kyekisinga ngezezaako banoonya naye bigaanyi kati kambasindikire no meseji ng'obudde bukyali omulundi gumu munansonyiwa saagenderera sokosirikeko kiri bwekiti for the good cause musoke mujeko kamera mwena mwenanga muli njagala mbuze ekibuuzo Makilin Timoserika nyonyola nabadde ngamba mwekebeze baani bewayogedde amanya nayogedde Timosani Kajoni ne manager Mutaawe ekikulese wano ki ekindese wano eno bandageko ku lupapula njagala genda kwekebeza naye njagala bandageko ku lupapula olwo Ezango zagaza ekibuuzo kyengenda okubuuza njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala mama antumye lupapula nalyaki kumanyoko nalyaki nalyaki kati mami oliza osizazagazaki ayagala laba zize olupapula okay olinako ku lupapula olwo ezagazagazaki nga gwe olinako ku lupapula olwo okay kati ono mpulidde tujeko kamera tugenda findinga solution agenda kwetonda ajjewo video gyakoze baba tagenda kwetonda agenda bera ku nnyonyi I promise sigenda kwetonda ntwala ku nnyonyi no Alita kigoza anoonya Zaka Maya anoonya buli omu anoonya baga tunyonyole ku bintu ebyekisirusiru ekintu kiweki omwana alina kwogera maze ebintu byayogera ngasani wali abikakasa abina ko ndi waneno kuprovinga guilty nze mukazi wange yakubidde simu nangamba timona agenda kumusayo kudamu wabadde n'olupapula mukwano wabadde n'olupapula sirika lindako mbadde wano nakonkona ng'atuuse sawa mukaaga gwakiro wabadde mugambye ekintu ekyo Timo omwana ono yabadde n'olupapula nga bamukebedde Sirimu yensonga endeese wano andako olupapula lwaki nze bankebedde nga sina Sirimu visa yange neefuluma ebyuma bye Dubai tebikyalaba ati olina okukola ati nina omulimu omupya buli gwayogera kali na visa gwe lwaki toleeta olupapula ne tuva wano lwaki toleeta olupapula Jala, wama mubiro benya kati what's the best? Okay, kale tula asalewe ekintu wansi. There is no camera. Yeah. The truth is we are discussing this ngatukuli kamera. We are discussing this ngatukuli kamera. Ono mujja ku kitanda. We have people who look up to us. It's the problem why omanye banga erinya go wasanga kajoni na erinya go ina rinya kiri akutira soko ndinako Timo gamba ali wano mubuza ebimuluma bituka buli saa omanye banga limaza ku TikTok wali olideko nga nvumya olina kweprovinga sali tolina kweprovinga nze njagala n'omwana aina mwad option is big omanye lwaki sinakola video ogamba nekola ano video etambula tukawo sagala ulirizo sinabonako ku lutalo okukola ivu bwe yatandise oba tuyomba buyombi okuva bwe yatandise
You're gonna basing on what the video that is training, right? Ani yagambye nagambye nakava kubiza tokimanyi bafuna visa wano omanyi bafuna visa wano bakola batyo kufuna visa bakola batyo kufuna residence visa wano webati no tujosala ko ne kali akasajja bakola batyo kufuna residence visa no masiki mutuke ko webati nekyo kungamba kijja ate nga nja mukwata nja mukwata sakugamba nende buli batyaga nyabo machali mulamu omulaba bwebati babeera ayasama nebwo mutukako ne yenyaga kera sona kunnyonnyola omwana yagambye abantu balumiriza bonna tulina ebyogera omwana yagambye yasanga John yanzi onakola ibini batuta John abeera riga era ono yatusanga nga bandi ebisiya ono yabadeko nagamba wasefu kageri yakwata sefuko atomera buli amulira ku baluko atomera buli omwana following buli buli omwalaba atomera buli omugwasanga gwayogera Na John nali nsiba naye gwasanga gwatomera video je masoko mukwata nakugamba je kuno omwana gwe mutako interview akoze eki n'olyoko nnyonnyola kya mwana alina ebizibu bye mwenanga muli njagala mbuze ekibuuzo Makirindi. Timo Serika Nyonnyola. nabadde ngamba mwekebeze bani bewayogedde amanya nayogedde akatandika Timo Saniji Kajoni ne manager mutawe ekikulesa wano ki ekindese wano eno bandageko ku lupapula njagala genda kwekebeza naye njagala bandageko ku lupapula olwo Ezango zagaza atwagala ku basic njagala laba ku lupapula kuba mama lwayagala mama antumye lupapula results waya kwedesimu naliyaki kumanyoko naliyaki naliyaki kati mami results zagazaki ayagala laba zizo olupapula tugenda kumeseka okay olinako ku lupapula olwo ezanga zagazaki nga gwe olinako ku lupapula olwo okay kati ono mwana amposesa gwe omposesa kati soko mbulira ekirala bakuwasande meka linako bakuwasande meka ono masikini nina sirika sirike timo ono masikini ng'atandika chattinga nange ate omuntu asabiriza kifetukola yino chatting etandika waggulu nkugamba mu nove ono December mu November eno lindako nja kulaga gye lyatandikira nga aŋŋamba ayagala ssente okola video bw'onoonya likes na fame olikomanya abantu bakuliga amasimu okuva wa Uganda abantu balira bagamba Timo buli mukazi gwe walya ali mu university Timo mbulira ekituufu kyekigenda mu maaso huyo bayogera nenda kwesirika kweyogera ogera labe ng'ekyo mutwale tewali ayagala lwana onomwana ekikisira kulwana Timo twagambe tewali live nze nina kamera nange nina following idea about visas evenings hey evenings do you know anyone who can lend me money on passport I have a friend who need help olwo atandika katolabala nangamba wano truth is it's about me nabadde nkyokugamba nti nze njagala ssente nangamba yagamba John amutwale wa mama Fatia mu ssente John n'agaana naye nga John kyangamba kimwa kakana kalalu nawerezaako John screenshot nga mugamba omwana yakwewerera kuva November John mbulira amazima omwana wamukola ki sindako Quando mwana tugende kweja nina ko kati sani ko kwatoa mwana zizo screenshot sani no maka wa ile olaba no nina ko tena soko na mwana tugende sani wazi wanokuwa wakati sina mgana la swako ya vitu vya kisimu hivi
Ono mwana nayagala ekyo nayamba ajja kusula gy'oli. Ye bavumu ebintu yabwe nze mbivemu. Nze ebintu yabwe mbivemu nze mbyagaza ki. Tosobola kiwako. Nedda bantu. Obadde bawolereza nkuwagira naye timu. Kati kijina buzibu. Ogenda wekebeza. Obala basadati yoyo akwogera ko n'omuntu akakubwati. Nga tasobola kwogera kigambo na kimu. Jovi.